So sikulimbe teri lunaku lwe nesunze ng'olunaku luno. Bantu mwe bale kwagala Henry Geoffrey Muwonge. Bino ebintu byolaba baddiya byantikiddwa abaana bankuba kyeyo mbitwale mu maka gye bazaala Henry Geoffrey Muwonge. Jukira, it is always Lucas Airport to pick up with me email the planning kadama. Otwale tutuse waka. Bane sigenda balaga mami, sijja balaga daddy. Ekyo kyo sigenda babalaga privacy y'abazadde tulina ogiwa ekitiibwa. Naye twabali tutuuse abaana waliwo omukyala yagamba Kadama Voice ngulidde Henry embuzi mwebaza ebintu byakoledde bankuba kyeyo. Olina gamba Kadama Voice nze ngulidde Henry amatooke n'enkoko yebalekole abankuba kyeyo. Kadama Voice ngulidde Henry Gomesi twala maama ayambale bebalekuza mwana. Bantu mwe bali nnyo mwebali ddala. Olwo nabadde ndi waka ng'era akaana kamwe ak'empisa akadama kamwe ak'empisa embuzi mugirengedde yatuuse dda n'ebitone n'okulya erya. Naye mami yasanyuse bambi n'akaaba. Mami yasanyuse n'akaaba. Not because nti abatasobola kyetuusaako but because nti nno mumwagalidde omwana. Nafukamidde okwebaza Henry. Mune Henry tweyanza nnyo tweyanzeeke. Ntwala omukisa guno Henry Geoffrey Muwonge okwebaza okubeerawo eri bankuba kyeyo. Kyeyo initiative mwebale nnyo okubeerawo eri bankuba kyeyo. Munnange omuntu akola ekirungi asaana n'asiimibwa. Omuntu akola ekirungi asaana n'asiimibwa. Waliwo abantu betulina okusiima nga bakyali balamu. So Henry bankuba kyeyo basiima by'obakolera. Weebale nnyo weebalire ddala. Era ne bamama basiimye okubanga ennono gye bakkulizaamu empisa n'eddiini wamu n'okwagala abantu era wasigala ng'obikutte bulungi. Ebyokulagano tebyampeddeko sinali sigenda nze kaaba nali ngenda kaaba. Munnange amazima gali nti nno waliwo ekintu ky'otuukako nolaba nga for real omuntu wakisaanidde. So Henry ebintu bino abisaanidde. Munnange ebale nnyo ebali ddala Henry. Olugendo lwabadde lulungi naye ate essaawa y'ekimere teri bintu birungi nga kutikka nti n'ekimere olya sijja nabbi bagamba. Ntambuliza vidiyo eno wasuze otya Mukama yeebazibwe giwasuze kansubire nti oli bulungi nange gye tuli fine. Olunaku lw'ejjo nabadde mu ddwaliro nsaba ontambulize vidiyo yange eno kubanga yabuvunaanyizibwa mu ssimu yo naawe ogitegeere. Njagala kuwa updates za muganda waffe Gloria. Okusooka kwa byonna njagala okwebaza buli ssekinnoomu yenna ali mu bulamu bwa Gloria ng'olina ky'okola ekigatta ku buyambi bwa Gloria okuyambibwa okubeera nga Mukama amwongera second chance. Weebale nnyo weebalire ddala. Njagala ompulirize bulungi ne sekuwuliriza yenna. Navaayo ne nkola vidiyo nga twetaaga obuyambi obwa muganda waffe okuddizibwa ewaka. Bamikwano muganda waffe embeera mwali singa abadde Uganda yalibadde mu ICU oba yalibadde mu intensive care. Kitegeeza nga tokkirizibwa naggendayo buli ssekinnoomu nga si basawo. Naye eno gyali ali ku oxygen. Kitegeeza talina chance yonna etambula kudda Kampala. Tatuula, tayimirira, tatengerera, ali bw'atyo bw'ali. Buli muntu gy'oli yongera ssaala. Olunaku lw'ejjo nagenze mu ddwaliro. Kkiriza bulungi. Bamikwano tokyakkirizibwa genda mu ddwaliro n'okola ki? N'okola vidiyo. Kino kankibabuulire. Amateeka amapya agateereddwa ku mulwadde olunaku olw'ejjo. Nkugaye tambuza vidiyo yange eno kiyamba ggwe kiyamba n'emikwano gyo. Bw'oba oyagala okugenda okulaba omulwadde gendayo mu ngeri eri very smart, tuukayo mulabe, komawo, kola mirimu gyo. Omulwadde lwakyali gwe tukakasa mupya nti Gloria mulwadde. Gloria atambudde via social media platforms zonna kati buli muntu amumanyi. Gavumenti yamutegedde, embassy emumanyi, personnel zonna zimumanyi oba abantu abassekinnoomu bamumanyi. Kitegeeza muganda waffe kati buli maaso gonna gatunuulidde ye. Ebitongole ebyobuvunaanyizibwa ebya gavumenti ebya ssekinnoomu byonna bitunuulidde bulamu bwa Gloria. Kitegeeza tulina buli kye tuyinza okuba nga twetaaga okubeera nga muganda waffe ayambibwa in all ways and in all aspects.
tewakyali kyetaagisa kujjayo simu yo n'okola live ya ssaawa 2 ng'oli ku mulwadde katanda otudde omulwadde omubuzaako emirembe. Ekyo kyaweddewo. Ntegeerekese bulungi. Point endala neeno njagala ogitegeere nnyo okugayitambuza vidiyo yange eno. Point y'okusondesa abantu ssente byaweddewo, byavuddewo. Abantu mubaleke, tewakyali akkirizibwa kusonda ssente ku platform ye yonna nga mu green screen otaddemu Gloria, obanga ku screen yo otaddemu Gloria, obanga bwe tuscrollinga tusanga Gloria. Tokyakkirizibwa kusondesa abantu ssente nti za Gloria. Ze musonze bamikwano tweyanziza nnyo tweyanzeege. Tusooke tugumiikirizeeko kubanga ekyamazima ssente ze mwakatuwa abantu ze mutuwadde zisobola okubeera nga zikyalabirira Gloria nga embeera mwali zikyasobola omutambuzaako akabanga kezinamutambuzaako era bwe tunaba twetaaga obuyambi obulala tunaakomawo gye muli ne tubagamba naye tetugenda kifuula bizinensi. Kivudde mu mbeera ey'okunoonya obuyambi waliwo abatandise kifuula bizinensi. Ono akola ka video n'ateekayo namba ye n'oli nakola which means kati abantu tuba tubafudde bizinensi ate obulwadde bw'oli nga tebunnavaawo. Ekyo nze bwe nakirabye n'emikwano gyange ne tustopinga embeera eyo. Tetukyakkirizibwa, Gloria takyakkirizibwa kusondera ssente. Nedda oyo yenna akusaba ssente nti za Gloria azikusaba ku bubwe nga ye so singa Gloria. Tukkiriziganyiza mikwano ebyo bye bimu ku byabadde mu ddwaliro olunaku olw'ejjo. Ekyankoze obulungi nti bwe natuuse mu ddwaliro nasanzeewo mikwano gyange bangi abasangiddwawo mwenna benna miitinzaawo ku ddwaliro. Ekyamazima nasanyuse nnyo, nasanyukidde ddala. Mwebale kubeererawo muganda waffe ate tweyongera okubeera nga tukyamubeererawo tubeerereyo ne bannayuganda bangi nnyo ku lw'obulamu bwaffe n'obulamu bw'abalala. Mukama nga ye mubeezi waffe. Mbagaliza birungi nsigadde Henry Geoffrey Muwonge. Ntambuliza vidiyo eno esobole okutuuka ku mukwano gwo, etuuke ku muntu yenna, etuuke buli wamu. Gloria tumwongere essaala, Mukama abeere nga amwongera second chance. Tetukyakkirizibwa kusonda ssente za Gloria, tetukyakkirizibwa kukola live mu ddwaliro nga tuli ku nsonga za Gloria. Nedda. Ekyo nedda. Katuleke omulwadde abeere ne privacy ye. Ekirungi tutegedde, buli muntu ategedde kati nobody we are proving that Gloria is sick or is in critical condition. Everybody knows what is going on about Gloria. Let us keep it secret. Let us keep it in a very good manner. And if you get some time to go and visit Gloria, go in a very good way, or try to behave in a very good manner of the hospital. Because in the world, it's not only Gloria that is living in, there are also other patients that need freedom, that need peace of mind. So let us not just make shouting or just shout every day and night about Gloria, and yet we are disturbing other patients. So that is it. I'm Henry Geoffrey Muwonge. Mukama abankumire abanjagalire.